abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale. Tuli ku Dream TV mbadde nseka wanenseko. Mbuziza wakamwezi mutabano wange Junior nti enjawulo y'omukiise n'omubaka kyeki ko ye nti alaba byombi kyeki. Naye waliwo enjawulo wakati w'omukiise n'omubaka. Tugende eyo si ye topic badde tuleze kino kibadde off the line. Abatulaba Dream TV Alex Mukulu ne programu yammwe abalungi basinga obungi ababi batu balina tebalina plan. Leero kinjagala okwogerako kiki. Waliwo kino ekintu abaana b'ennaku zino kye bakola kye boogera tebaagala genda mu bufumbo balinda the right person the right man. Kati awo wenzije ekyange kyenjagala okusimbuliza nti ayagala right man oba right yes man. Kati awo fonna ne kitukwataganya kiki kye twagala, the right people oba right yes people mu gavumenti. The right people be baliwa, be balina ebisaanyizo byonna empapula ezeetaagisa okuyingira. Agwanidde ayina 6 ayina masters ayina buli kimu, therefore he's the right person. But the question is, he's the right person, but is he right yes? Is he a right yes person? Awo obuzibu obuyingiriramu tunoonya ni mu 2026 tunoonya bali right anymore oba tuteekeddwa kunoonya bali right yes abajja okufa ku bantu right yesly, so si just kuba politically correct ng'oli just right RIGHT kubanga opposite ya right is wrong. Therefore waliwo abantu betumanyi betugamba nti he's a wrong person regardless oba muyigirize oba si muyigirize. Si mutuufu ekyo tukijja kuki. Naye batugenda ku kigambo kya right yes, right man ne wrong man tuba tubavuddeko. Now tuba tuze ku truth. Is he a right yes man? Yes, are you educated? Oba tali educated? Naye is he a right yes person? Ekyo kirala nnyo even ku qualification. I can be qualified. I can do everything right. Naye bwe munankwasa ekifi ky'ennyama nga kyokye bulungi ng'enjala ennuma ne muŋŋamba nti ekifi ky'ennyama ekyo kitwale tokirya paka Masaka n'aguma oba nja kiri, yenjawulo yali right n'ali right yes. Ali right yes tajja kiri, ali right ajaga nti owa enjala ennuma eno right yange why not kankirye. Omuntu enjala bwe beekuluma lwaki okitegeera, you justify yourself koze ekituufu. Kaakati bwe tuba tulonda ani gwe mulaba omutuufu obutuufu, ani gwe mulaba nga asukka obutuufu ng'ali right yes, kinaabanga enjawulo y'omutukuvu n'omutuukirivu. Bwe tugamba nti kino kiri eri waliwo mu Bakatuliki. Nze nabagamba nali Mukatuliki y'ensonga si nali ngaziya Bukatuliki bo bakiyita charismatic. Awo nkitegeera kye baliko nti bo balina omutukuvu n'omutuukirivu.
bwe tugenda okulonda olwaleero ku bonna abeesimbyewo katutwale ababiri abasinga amaanyi abasatu kale DP ma Nup Kyagulanyi NRM Museveni ku bonna ni mutukuvu ku bonna ni mutuukirivu awo nze nnonda nga nti sajja gundi mutukuvu omutukuvu abatanatuukirira naye aba kiriini omutuukirivu yaba kiriina dani kiriini omutuukirivu aba kiriina dani kiriini omutukuvu aba kiriini kwabo bonna Mao Museveni Kyagulanyi akasengejja kokozesa tolabawo mutuukirivu na mutukuvu oba tolabawo then yanguwama otuleetera omuntu omulala muteekewo naye mutubuulire gyali tumunoonye atendekebwe ateeketeekebwe ayingira obukulembezi. So abantu abasinga abawala abasinga baganya okuyingira obufumbo right man abuze ffenaffe ng'eggwanga righteous man abuze tetugamba gundi bw'avaako amagye gajja tetujja kufuna mirembe. Is that because that is the right thing? The way it is kituufu nti control the army, take the nation, but tekiri righteous in a way in one way or the other tekiri ninga tibu kibali wano ku ngalo kituufu kubanga ddala kisoboka oli yafuga amagi bw'avaawo ne gatabuka tuba mirembe nedda naye tuli emirembe gigulwa lutalo oba Sokrotosi yayogera mirembe gigula ki lutalo. Kaakati bwe tumala okufuna kye twagala okulonda righteous yawulamu omutukuvu omutuukirivu omutuufu omusobu n'ow'amazima namaddala kyangu nnyo okulaba ekintu noloza nti kituufu nga kati ku intaneti bwe tuli abantu bayinza okulaga paapa ng'avuga embalaasi simanyi mukiyita mutya artificial whatever intelligence ebintu bwe bitu bayinza okulaga paapa ng'avuga embalaasi kati twolekedde ebintu ebizibu ennyo banna. Now ebyo nga tumaze okulonda omutuufu waffe njagala okubabuulira ebintu ebirala biri bisatu ebigoberera ebintu bino ebirala, the difference between a righteous person ne right person. Taata oyinza okuba mu maka ng'oli ddala right buli kimu okikola eky'omu maka naye nga toli righteous oyagala house girl naye nga mu maka ebirala byonna oli oke motoka weeziri esuuti zo weeziri oyambala omulimu gwo okera ku majani right, very right guy, but is he righteous? No. We are not supposed to be led by right people. We are supposed to be led by righteous people. Nebweba kanisa. Nebweba ekirala kyonna. Right people bakoma ku ekyo kyokka. Kwambala bulungi na convincing nti everything is okay. Kyewetaaga kwambala bwambazi nga nze kati suuti. Niugenda awantu. No, he's a right guy. Nti kiki? Don't you see how he's dressed? Oyakomye kukulaba. Naye ndi righteous. Suuti najijja wayo. Nabbanzi bampampe oba yange. Oba najikolerera. Ebyo byonna. So, nze ndowooza nti more of bye twetaaga mu bakulembeze twanditaddemu nnyo ensonga eyo. Yes, mutuufu.
byonna abirina asomye naye ali righteous. Ekyo tokijja kwani ku gye yakulira, ku be yasoma nabo, ku history, ku ye yennyini byayogera. Kati nga nze ngenda nenjogera nti bangoba mu masomero mangi era si wa muntu yenna amagezi kulonda Alex Mukulu nti abeere omukulembeze, kubanga nze eyali tayagala kulemberwa mu masomero ate nkulembera nti abantu kati tekisoboka. Nange mba mulyazaamaanyi okugamba nti neesimbewo ku nsonga ng'eyo y'obukulembeze. Nedda, buli omu tumwetaaga naye buli omu alina okumanya ate w'alina okujja. Ate naffe tulina okumanya abantu be tutwala eri waggulu kiki kye balina okuba nakyo, tubayamba naffe okubategeeza kye balina okukola ki okuba nakyo. Bwe tulaba nga gundi tasobola Mao, tulina muyamba buyambi Mao asobole okulembera DP, kubanga naye musajja wo tayigira ku mulimu ate babisomesezaawo. Tiriyo university ya political parties. So fe abamuteekayo tulina omuyamba alibeereyo. President gwe tulonze tulina omuyamba. Kasita president abagamba nti temunyamba nze sirinamu, then oyo kyekiwedde awedde. Kyagulanyi oba yasoma oba teyasoma oba yali anywa enjaga. Kati tulina muteekateeka kumutendeka ngaffe ng'abantu abategeera ebijja, so si kuvuma. Nedda, aboonoonyi tulina abantu basatu kakati wano. Tulina aboonoonyi, abatuukirivu n'abatukuvu. Yawulamu ebintu ebyo byonna. Aboonoonyi beebo be tugamba nti oyo musiru, talina kyali, talina kye yakoze. Y'ani ye? Ani amumanyi? Waliwo abantu be tutadde mu sseeri. Kati nzija mu abalonzi muwulirize bulungi. Aboonoonyi abataasoma tubatwala nga aboonoonyi, abaavu tubatwala nga aboonoonyi. Oli bw'aba talina kyalina tulowooza nti yalinako problem, ne tutalowooza nti osanga problemu eyo yamukakibwako. Kati abo tetubateeramu ddala mu birowoozo byaffe nga tulonda. Boonoonyi, talina kyalina, kiki bebebe bintu bingi. Then abo abatukuvu tumanyi okuteeka abantu abafunye okusomesebwa oba okuyigirizibwa ne tubafuula abatukuvu nti bo abo be batutegeerera, ate nabo ne bakikkiriza nti ffe bo be batutegeerera. Ffe bw'ova ku luyi olw'abaasoma, kubanga ziyinza kwetwala nti nze nasoma, kikiye ekyansomesa butaagala kusoma, nga nsoma ndabe bye saagala kusoma. Nga bw'onookwata ekitabo nga toli musiraamu naye ng'owakanya obusiraamu noga naye kansome Kurani eno ndabe kye saagala kino kigamba. Nga nze kyekinsomesa, kino kyensoma sikyagala naye kigamba kyenewo. Tutwala abatukuvu abo be tuyita abatukuvu. Batandika okwogera ebigambo n'oluzungu. Then abatuukiridde kati be bagagga gye tuli ffe, be bali mu buyinza, abatuukiridde, abatoogerwako, abatuukirivu, abaamalayo. Abamu ku bafuzi baffe tubatwala ffe nnyini ne tubateeka ku ddaala ery'obutuukirivu. Nti oyo bannaye talina kamogo, talina kibika, kati atuukiridde, mutuukirivu. Oyo gwe twagala, oyo twagala. Ebiti ebyo bisatu: omutuukirivu, omutukuvu n'omwonoonyi. Mubatunuulira abo bonna. Bw'omanyi ekintu bw'oba tokirowoozaako oyinza obutakifuna bulungi. Naye bw'otunuulira kati omuntu omu, n'oba otunuulira nze Alex Mukulu naye omusajja oyo mutuukirivu, mutukuvu, mwonoonyi, otandika okundaba nno. Naye naffe tubeere bwe tutyo mu bano be tulonda. Mao mutuukirivu, mutukuvu,
mwonoonyi bababuuze mwe bakabalonda awulidde nti ekyetaagisa emirundi egisinga bw'obanga onoonya ekintu kino nja kukitegeera buuti aboonoonyi bo baliwo okuvumibwa ne bw'oyogera ne bw'oba kulumbe ye muko atalina ssente akanya kugulu abantu abamu okusobola okwogera kulumbe anywa mwenge nga tebajja mukkiriza mwonoonyi kiki alina byatalina ebyekwatagana ne disipulini ya kalica disipulini ya ssente disipulini y'ebyobufuzi y'obyobukulembeze ebyo byonna abo bo buli kaseera babakondemunede bo baba boonoonyi oba oyagala oba toyagala which is not okay oluusi ng'abasiraamu bwe basaba ne bagamba ndi Katonda musonyiwe byamusobako abantu abasinga abamu betulowooza nti boonoonyi tebalina kye beekoledde tebalina kye balina bannange balina ebyabasobako oba kuva mu famire oba kuva mu bajjajja oba famire oba kuva mu bakwano be byasoma nabo biki wabaawo ebyamusobako naye teri muntu ayagala kubanga mwonoonyi sirowooza sikimanyi nti ddala waliyo omuntu akeera yenaga nti nze njagala waliwo ofukoosa abantu ennaku zinabaga nti nze nafadda naye amala googera kubanga bw'alaba omusota awo afe obutuka emisinde togiraba naye ng'abadde yeewanambu ye yafadda n'essasa erimu okuvuga tomuddayo mulabako so kugereesa nti nze nafadda abo bo bakuvumirirwa paka ate bwe tubavumirira guba musango gwaffe abaana abato abandiza abanywi b'enjaga ate gwoga nti oyo munywi w'enjaga tetujja mulonda kuba pulezidenti banaagireka batya ebyo byonna disipulini eriwo eyo then abatukuvu tulowooza bulowooza nti gundi mutukuvu oba mulungi we just think eba ndowooza n'ogamba nti oyo kiki kyayinza okuba bwati oyinza okuba nga tomumanyi namumanyi alingafe abantu abamu tetumanyi bantu abo bonna betubuulira mu mawulire basuddirwa abo abagagga tetubamanyi tetubalabanga ngako asaki nti oba mikwano gyaffe bali eri waggulu owulidde kakati naye ffe tulowooza bulowooza nti gye bali naye ebizibu bibalimu naffe tetubikolaki tetubimanyi tulowooza baki batukuvu naye nga tomanya oba ddala nga batuukiridde nga buli kimu kye bakola kiri for the people and for God and my country ako twandikongeddeko kakati abatuukirivu omutuukirivu oyo gwe njagala okusemba naye nti omutuukirivu katugambe nga mu ddiini y'ekikatuliki omuntu okumulangirira nti mutuukirivu baba bamunoonyerezaako nnyo ebikolwa bye bituufu yeeyisa atya yasoma misomo ki mu universities ki ebyamagero byakola anti bwakulangira okuba omutuukirivu oba olina okubaako ebyamagero byakoze byali bituufu banoonyereza so si kumala gagamba nti gundi enkya temujja kuba kyekimu ekyamagero kyammwe kikyo bakapa bali bajja kunoonya bagambe ekyamagero kye yakola ddala kyali genuine nti St. Francis ye mutuukirivu kakati sigambye abalokole nti muyingire mu bino oba abakatuliki nedda nze ndi kuki kale kati ndi ku bantu ne kaabuntu waabwe agenda otwolesa 2026 banoonyereza nnyo yali luddawa yalina ekibi yeeyisa atya oba yali byeyayogera obanga nabbi byatuukirira then ne balyoka bamugamba nti oyo sente kati mutuukire kyekimu naffe kye tulina okukola tulina kunoonyereza bunoonyereza omutuukirivu waffe yasomerawo taata we yaani maama we yaani yali atya mu buto ng'akula yabbako
sukaali, yabbako amata, oba eggulu, oba muwongo, mufumbi. Awo oyinza kugamba mwannyina oba maama we yabimanyi. Then akuze abadde atya. Kati nga ffe twali mu bidongo. Nze emyaka gyange egy'obuto nali mu bbandi. Tulina kuba bidongo. Discipline tetulina. Ogenze ejjinja, mukwano ono mukwano oli. Kwano ono kwano oli. Ogenze embalala oli ku birala. Mugenze Arua oli ku birala. Bidongo. Akati awo okunoonyereza ne kujja. Alex Mkulube yali embalala mu bidongo. Yakola ki? Ab'embalala nga baga nti bwe yali wano ssebo yalekayo n'abakyala abalina embuto basatu. Kati next nga muleeta mulala. Awulidde. Omutwokerevu gwe twagala tumunoonyerezeeko, Kyagulanyi tumunoonyerezeeko, Mao tumunoonyerezeeko, oba Munyagwa naye tumunoonyerezeeko, Akena nabo bonna tubanoonyerezeeko. Kibeere gazetted. And this is the history of the man. Maama we wano yakola ebintu byonna tubyogererwatu. Nti yakola bwati ne bwati, musomere gundi yakola bwati ne bwati. Ye yali head boy, ye yali head girl, ye yakuliranga ekibiina kya drama, ye yakuliranga ekibiina eky'aba scout. Mazima tetuyinza kubulwamu ffe bannayuganda miliyoni 45 ne tubulwamu oyo. Ddala nga taliyo mu nsi muno ng'ani kiki. Ani yatuluga bw'atyo, tekisoboka. Gyali, gye bali. Naye tebeesimbawo namba emu. Naye kitaba tesimbyawo lwakubanga ebisaanyizo bye muweereza abantu be muweereza mu parliament bo tebibakwatako, tebabirina bitya ebina ebisaanyizo ebyo nti gundi politician tabanaki namulabe walubera leero ndi mu dipirire. Omuntu alowooza agenda okutagalira eyo n'abatagalira muli naga nti sijja kwesimba. So tulina kunoonya banoonyi. Tabaye egomba wali omusajja gumu. Ekyani anakituyamba okikola. Ani atuyamba okukola research? Tewali. So tweweeyo bano abayingire oba babbi oba baki oba si batukuvu oba biki. Tweweeyo nga Saddaaka nga akaliga akatalina kibi. Batukulembere ekyato bakivuge gye kyonna gye kinaatutwala gye tunaayigira okuwuga. Tunakola bavuge ekyato oba tulonze kiki. Naye nze njagala okubabuulira omukulembeze atali muteeketeeke be tubadde nabo. Ate it is one of our problems nti abakulembeze baffe tebateekeddwa kuva buto. Abakulembeze baffe batendeke mu mirimu egy'enjawulo, mu misomo egy'enjawulo, mu ndowooza ez'enjawulo, mu philosophies ez'enjawulo. N'olwekyo tukkirize tusse kimu, ebintu tubiseemu obwa Sseruganda n'okussa ekimu mu linnya eddene lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.